Fa additive jimbandiza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing atonyigene kale Fida Queen ali maziga esimu ya bidwa eya business mbina masawo yamupuzeko so nga tino omuntu yafidde mu motoka ebintu byongedde okubanga bitabuka omulambo bamazine bagujjamu poliisi ogwabadde mu motoka ekika kya Noah badde gumazeemu ebbanga eriwera kombina masawo bagita fa additive so nga tino omuliro gwakudde ekizimbe ekya State House ya wali bitundu by'omu Kampala abasinga babadde mu kwepiica aliwo muzeeyi omuliro gwamusanze mu kwepiica ngenda kwa mikutusako byonna bagita fa additive gimwasibye mutya amuli mutya ngenda kusaba osubscribing atanyigene kade batumedeka abali Canada mu kibuga bakita Toronto musajja mukulu amanyikiddwa mu Kibi Kevin ali Toronto mu Canada nkutumedeka wala kubanga following fa additive yuji mbebaza mbagamba nti muli bakabi omukulu golengera oyo sentebe oweyiganga omuliro gwamusanze mu kifo ngani mukwesanyusaamu ne mwana muwala musajja mukulu oyo omuwala oyo gwebadde naye era nga abantu bonna basinga bayisenga mu madiisa okuswala okwabadde wali abaana basinga banekolya jangi badde batambuza milimo gyabwe mpola bayise maki bayise madirisa ndozo olengera muzeeyi yabadde ne kaana kawala kalike mulengedde ekifaananyi kivuddeko awo gwolengereyo sentebe era abadde alimbye mukyala we nti agenze ku mirimu emitongole nti mu Kampala taliimu agenze wala agenze bitundu by'emasindi nerengera omuliro gwagenze okwata ng'ali mu Kampala ku State House ng'ali na muwala gambye okuswala okwabadde wali okuswala kabadde kunki bagita fa additive subscribe atonyigene kale mbebaza eyo ngavudde nga zikusaliza eno ewo muyimbi amanyikiddwa nga Levikson yaddukidde abantu bannakawere abakyala bannakawere yabawadde tulya sekukulu bagamba nti omuyimbi w'ennyimba za gospel Levikson ne group ye baddukidde bannakawere mu ddwaliro ekiruddu tulya sekukulu babawadde kiri mutu bannakawere abasoba mu 350 Bambi Levikson yakoze eki yabaddukiridde yagenze nakola kimunenge n'abawa ku bintu bya sekukulu kirungi nnyo saawa zino omuntu okola ki okubaako omuntu gwowa oba ofuna emikisa okuva ewa Katonda era Levikson kyeyakoze Bambi kyamaanyi era emuyimbi eyakavaayo okubaako ebintu byagabira abantu mu biseera bino ebya sekukulu awo oba ofuna emikisa ajjukira yategeka shoye ng'asuubiza okubaako abantu bayamba n'okubaako abantu bakwasizako n'okubaako abaana baweerera school fees era byonna agenza abikola sho yagitegeka ng'ali serious nti kyagitegekedde ateekwa okukikola kubanga eri abaana bakola ki baweerera school fees bamuyita Levikson yawadde bannakawere b'eggwanga wali ekiruddu mu ddwaliro bali 350 baba abantu bangi nnyo bonna afye okulaba nga abawa ebintu ebya sekukulu eri n'abayambako ku sekukulu kusa n'ebintu birala bingi nnyo yalaze omutima omulungi Levikson ndowooza olengerawo abakyala nga bayitayitamu Bambi yabawadde ebintu ebiwerako kosa n'akasente ak'okwekuumisa yabawadde ebintu bingi ebiwerako Bambi basoba mu 350 kirungi nnyo Levikson kyeyakoze kubanga essaawa zino empeera oba ozifuna manyi busitamu baziyita mpeera mu ddiini endala osobola okugiyita emikisa mu ddiini endala essaawa eno emikisa oba ojja kugifuna tugenda mu mwaka mupya bw'ogaba essaawa zino mu nnaku zino manya nti omwaka ogujja Katonda bajja nakukugondezaamu mu ebyo ebyali kuzibuwalidde Katonda bajja bikugondezaamu abajja kukwasaganyizaako bikwanguyire bireme kukalubirira essaawa eno kubanga emikisa abagikutaddeko olw'ensonga nti abakulabye nti ng'oli muyambi ate olina omutima omugabi bagita fa additive subscribe atonyigene kade bw'atyo Levikson ne ttiimu ye bwe bagenze Bambi ne batwalira abannakazadde oba bannakawere wali mu ddwaliro ly'ekiruddu lya sekukulu bannakawere 350 kirungi nnyo Levikson kyeyakoze Bambi
Fa additive je ngavudde ngazikosaliza eno mitundu byebweyogere ajuka nabatusiza kamawulire nakole guno ngambagamba nti waliwo omuntu yafiira mu mmotoka ekika kya Nuuwa. Ono bamaze ne bamugjamu abadde aluddemu okumala ebbanga abasinga bwe bayitawo balowooza nti oba yeebase bwebase kumbe omuntu nga yafiira mu mmotoka nga mwali okumala ebbanga yabadde atandise n'okuba nga avunda yabadde amazeemu ebbanga kuba abasinga babadde bamanyi nti oba oli omanyi ebisesinga lyabamanyi opaakinga emmotoka zaabwe ku mabbali ku kkubo n'awummulamuko ne yeebakamukko kati nga abasinga bakola ki abasinga bwe balowooza omanyi tosobola kugenda n'okonkona muntu n'omukonkona mu mmotoka ye ayinza kugamba kabanga kamanyiiro abasinga nga tebabifaako ne bagezi kula nga kisusse nnaku ziweze 5 omuntu tavaawo yinza kugamba yisitole ki ate nga bwe yeebase nga buli wayitawo wabeera yeebase sigamba nti abatuusizaamuko mu position nti oba akyusizaamuko mu position nti oba akyusiza ekifo agenze mabega gye yeebase nga yeebase mu maaso nga nenge gyewunzikamu bw'ati bagezi kulaba nga kisusse kwe kuyita poliisi era poliisi yakoze ki poliisi yazze n'ejjamu omulambo gwe musajja mukulu yabadde atanze n'okuba nga avunda emmotoka yali UBF kika kya Nuuwa lwakuba evuddeko munange abadde yafa naye ng'ekyamutta tewali amanyi ebiseera singa abantu balina ebirwadde byabwe oba si ekyo nga musajja batunuuza bwe yeebaka yafiirayo emmotoka eri UBF 9 X ya eri 9 X bweyogerere yafiiridde mu mmotoka munangi byebyo bagita fa additive subscribe button nigene kale kitalo nnyo ky'omuntu oyo eyafiiridde mu mmotoka poliisi yamaze nejjamu omulambo gwe nekola ki negujja omulambo gwe n'emmotoka netwalibwa ku poliisi ebitundu byebweyogerere mbebaza mbagamba nti muli bakabi nnyo okuba nga munfollowinga era mwina abasubscribinga kyamaanyi kyemwakola gwatanaba kuba nga osubscribinga ngena kusaba osubscribinga ate onyigene kale eyo ngavudde nga zikosaliza eno Fida Queen agamba nti banange baklantsi bange mwenna kwegamba abagamba nti bamusindikire messages kubanga yesimu yako business phone kugamba yakoze ki kugamba yakyusiza essimu endala era essimu Fida Queen yamubuuzeko mu ngeri gy'atategedde bulungi oba yakyusiza essimu endala n'afuna essimu endala eya business phone yakoze ki yamubuuzeeko era ng'onagamba nti WhatsApp yakyusiza n'agiza ku nnamba endala kubanga ebiseera singa bw'oba olina ennamba yo n'omuntu oba osobola okumuweereza message n'afuna ki n'afuna ennamba yo gwe nga ggwe naye engeri gyakikozeemu kale era ng'onaagamba nti bonna baganda okuba nga bakolagana naye ku nsonga za bizinensi kugamba balusendinga emessage kubanga essimu ye eya bizinensi yamubuzeeko era ono akola ki asaasira ebyo byonna byonna ebyakoze ki ebyatuusewo byose okuta inconveniences ebyo byonna byonna ebyatuuseewo obuzibu bwonna obwavuddemu kubanga agamba nti waliwo abadde bakola ki abadde bagezako kubanga batryinga okumurikinga hawutu naye nga tebasobola kumufuna bagezako okubanga ku ssimu ng'essimu tekola ki teyitamu essimu baba bagimubyeko naye tamanyi ngeri gyamubuzeeko Fifi da Queen era nga yafunye essimu endala ne WhatsApp yafunye ssimu ndala n'ennamba y'essimu ndala bagita fa additive subscribe button nyigene kale ne baba bakimukoze mukazi watu bakimukoze abajibbye kubanga ba clients si bonna abasinga abadde abatambuliza ng'okwo business ze nnyingi zabadde akola ki zabadde atambuliza okwo era nga saazi omukazi watu yeebuuza agenda kuddamu ate okukizimba obulungi nga abadde akitambuliza ku ssimu ye eri enkadde mwera